kigudde waani okuviira ddala ku bitaala e Nateete okutuukira ddala e Nakawuka oluguudo luno olujjuddemu ebinnya ku ssenfuufu ng'ate enkuba bw'etonya gujabagira nti emmotoka ezisinga zitubira olw'amazzi aganjala kw'ossa okuseerera nga tewabaana muntu asobola kusala. Newankubadde abantu abawangalira ku luguudo luno bafuddeyo nnyo okulaajana olwa bizinensi zaabwe ezaabafiirako ddala, tewannabaawo kikolebwa kyokka nga lututte ebbanga nga luli mu mbeera eno. Olw'embeera y'oluguudo luno takisi ezirukolerako zaakendeerako ng'entambula abalukozesa gye basinga okweyinira ya tukutuku ko n'emmotoka ez'obwannannyini. Abatuuze balabye guli gutyo n'okukendeeza ku bulamu bw'abantu abafiira ku luguudo olw'embeera yaalwo basitukiddemu nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Lutaaya Edward Gakirawo ne balongoosa oluguudo luno. Okusinza ku luguudo luno lw'e Nakawuka tututte ebbanga ddene nnyo nga tulaajanira oluguudo luno okulukola. Kati olwaleero oluguudo lwonoonese ebitagambika nga sisebuboola bakati wano. Ate nga ddala oluguudo luno luyise emmoloka nnyingi nnyo nga bw'oziraba. Bano bagamba nti buli lwe babadde bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe nga poliisi ebaanukuza mu kagubalagala kyokka nga we twogerera luno lubadde lufuuse kattiro. Tuleetedde ebizibu bingi nnyo. Gavumenti oluguudo ffe tulina otwekolera nga ffe ku mukono kuba gavumenti erina kyetuyambye ebbanga ddene. Baminisita bayita wano, abakulembeze abavunaanyizibwa bonna bayita wano. Twagezaako okwekubira omulango okukola oluguudo luno ne batugamba nti yinula yeevunaanyizibwa. Baliko n'ensimbi ze beesonzeemu okusobola okutambuza enteekateeka eno obulungi. Bwe batyo basabye gavumenti okubayambako ku luguudo luno erumalirize basobole okutaasa obulamu bw'abantu ko ne bizinensi zaabwe. Naye ekkubo lino eno lituyisizza bubi nnyo, obubenje bufuuse obubenje tetukyasobola kgenda kukola nga tubeera mu kukola kkubo nga tewaliwo bekikwatako. Tulwana ku kkubo lino, ekkubo lyayonooneka lyonna liwomogose ebituli, naye gavumenti tugisaba etuyambe tukolere ekkubo lino okuva e Nateete paka Nakawuka. Ekkubo ly'e Nakawuka bbi nnyo, Nakawuka road kkubo bbi nnyo. Ekkubo bwe liba nga lyabalema okutuyirira kolansi afazali mulilime mutuyiremu kamalamu. N'ekyoluguudo kitukosa nnyo ffe ng'abavuzi ba bodaboda tunyigirizibwa n'otuuka gy'otuuka ebituuka buli kaseera bifa tetubeera mu magaragi. Basiimye ne ssentebe waabwe olw'okubakulemberamu mu nteekateeka eno. Tusooka okwebaza kyamaanyi ffe Gakirawo olw'omulimu omunene gwakoze. Ekyamazima tatudde afubye okukola ng'omuntu n'agezaako okulongoosa amakubo ekigayi n'atulwanirira amasannyalaze tafu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne tulibeera liikifu nnyo ffe ng'abaakiraawa nti akawuka kayinza okujja ewaffe era twasabye buli muntu yenna apangisa omuntu ng'ava mu bitundu ebirala ajje n'ebbaluwa y'omusawo.